Amannya nze kiwa omutemero Chaka Steven abasinga mu media bamanyinga munnasingo kiwa omutemero Kisenkota nga nze taata wa Mutebi Elijah omwana yazaalibwa nga ayina obuzibu ku mutima. Kale mu kusooka omukyala olubuto lwamutawanya nnyo era bebi waffe oyo twamuzaala nga tannatuuka bulungi nga abuzaayo weeks nga 3 okutuuka. Bwe twamuzaala ne tumutwala abasawo ne bamuteeka mu nassale okumala wiiki emu. Kati wiiki emu bwe yaggwako ne batusiibula. Naye wiiki ey'okubiri bebi atandika okunafuwa n'okussa obubi. Kati mu wiiki ey'okusatu bwe yafuna ekifuba ne tumuddusa ku Besesita ewandegeya mu kiriniki. Dokita n'amukebera n'atugamba omwana ali bubi nnyo nnyo nnyo, mumudduse mu ddwaliro eddene. Ne tugenda e Mengo ne bamuteekako okisigeni ng'abeera ku okisigeni. Mengo netugamba omwana mumutwale mu X-ray, ne tuva mu X-ray abasawo ne bagamba nti omwana omutima gwe guli tulaba nga awalina ekizibu, mumudduse mu Heart Institute. Ne batuteeka mu ambulance ne tugenda Mulago Heart Institute ne batukebera era Dr. Bernard n'awandiika ko ripooti ng'eraga nti nno omwana ayina ekizibu ku mutima era ng'obuzibu bw'alina bwe bwa yatugamba kya musuwa. Emisuwa gyegatta egyali badde ebiri gubeera omusuwa gumu, kati ng'omusuwa ogwo gulina okwawulibwa gifuuka emisuwa ebiri. Kyokka ekyennaku omwana alina kutwalibwa bweru nti Uganda terina busobozi bujjanjaba kirwadde ekyo. Kale nno bwe kityo eddwaliro amalwaliro ga India process yonna obujjanjabi India ennaku ze tugenda okumalayo wakati wa weeks 6 kale emyezi 2 gy'okumala India nga process eyo yonna yakumalawo $82,000,000 ate nga tetusobola. Kale nze kyenva nsaba buli muntu alina omutima omulamu ali eyo nti kitwala mutima okutaasa omulwadde w'omutima. Bwentyo nensaba buli muntu yenna ali eyo ku ssaawa n'alaba TV nti atuyambeko mu kutaasa omutima gw'omwana ono. Tetukyayinza kusobola kuba abaana bazzeeyo okusoma, abaffe bali waka kubanga sente tetuyina. Sente zonnyini zini eziddukanya amaka zo zonnyini ziweddewo. Amalwaliro ga bbeeyi, eddagala omwana lyaliko lya bbeeyi, bamuteeka ku byokulya ebimuyambako okutereeza enkuba y'omutima gwe. Mukadde kano bya bbeeyi. Twesanga nga buli wiiki twetaaga emitwalo egitasukka 5 okugula eddagala n'okulabirira omwana. Kati nange ng'omuntu mukulu w'amaka muno, emirimu gyange gyenkolera nayo ndaba nga najjo gibeera mu lusuubo. Bakama abo tojja kubeera ng'obagamba nti ate mwana mulwadde bbanga lyonna, kwegamba oba otaataaganya n'emirimu gyonna. Bwe kityo nsaba buli alina kyasobola akozesa omutima omulungi nti essaala ezisinga zijja kuva wa Mukama. Tukozese Mukama atuyise mu kigezo ekyo nga nammwe bwe mutuyambako okulwanirira bebi waffe Mutebi Elijah. Bebi waffe ono abasawo bwe baalaba nga asobola okubeerawoko nga tali ku okisigeni ne bagamba nti engeri sente gye zigenda ennyingi wadde nga era waali badde weetaaga kubeera mu ddwaliro paka ng'olongoseddwa ne mugira muddako ewaka kuba asobola okussa nga tali ku okisigeni. Naye n'atugamba nti woofuniramu obuzibu bwonna nga
okussa kwe kukendedde mu mukomyewo tumuzzeko oxygen, so embeera gye tulimu. Era batusiibula n'akaseke omwana mwaliira nti olw'okuba omwana aba munafu tasobola kuyonka bulungi bbeere, batusiibula n'akaseke omwana mwaliira, naye kati twakamugjamu nga tulaba omwana akaaba nnyo. Twali tulowooza nti akaseke kamuleetera okukaaba, ne tukamugjamu ne tubeera nga tumufiidinga n'akajiiko n'ennywanto, naye era sitiira omwana asiiba akaaba, asula akaaba. Kati ne tulowooza ku kyakuddayo mu ddwaliro tulabe oba kyekimukaabya. Kale wadde ng'ayina n'ebbwa ku kugulu, manyi nti nno neryo limukaabya, eddagala lye baayisanga mu kanula lyamwokya n'afuuka nga ayokeddwa amazzi agookya. Kati n'afuna ebbwa, naye nga kati tumutwala ku kiriniki okubeera nga bamunyiga ekiwundu ekyo. Kati embeera gye tulimu yo yakusaba buyambi. Tusaba obuyambi obwa ssente n'obuyambi obw'essaala abantu okutusabira, kuba mmanyi nti nno Mukama mu mbeera yonna asobola okutereeza Mutebi Elijah. Omwana abadde mu ddwaliro ng'aliko oxygen okumala omwezi mulamba. Omwana abadde mu ddwaliro okumala omwezi mulamba ng'aliko oxygen ng'aliira mu kapiira paka ne tukomayo waka, akapiira ne bakamugjamu n'abeera ng'atandika kati okuyonka, naye ku mugulu bamuteekako kanula nemuzimbya ekigere ne kijjamu amasira. Kati kye bajjanjaba kuliko n'ekiwundu ekinene. Kati ngenda okulaba ng'ebyo byonna